Mama yuno Suuna beni. Baba nabakutte ensonga z'ekinyanya. Omulunzi waazo naawe oli awo. Weebale ku kibaito ogamba mbu kino kinyanya. Kati kyafuuse ekinyanya. Kinyanya. Ekibandi kyavudde ne tuyingira ekinyanya. Tuyingira ekinyanya. Tulagaba tugenda mu kinyanya. Ensolo. Ogimanya gira ndi muyizi ndi mulunzi. Sirika. Ndeka. Obutonde ndi mulunzi. Omulimu gwe napatana ndi mutonzi. Ndi sabuti ndi zaziri. Zinyirira ziri mbuto zigaya biri Mbaziira Suuna agambye mbuzika wami naye nze ngambye nedda ziri ziwooma. Ensolo. Ono Suuna abaaga ensolo. Mbaziira Tonny nazikola ki? Olumu neewala ensolo. Kyokka gy'oddukira n'ozisangayo ensolo. Kuba buli woolaga waliyo ensolo. N'abapati balunda ensolo. Ne Sheeka Gundi yalina ensolo. Pati balunde akasolo tokatoniya tojijja mu nsolo gifula kasolo gireke ebeere mu nsolo gireke nga mbuzi tokafula kakamuje osegedde ne bwe biba biraalo endiga ziteekemu ensolo embuzi zonna zibeere wamu obeere mulunzi waddala tuukiridde naye nga abakulu nze mbayina sebo webale tugabula olunaku olwaleero webale tugabula webale kuwamba kibuga kisa kya mukama olwaleero tuli ku nsonga ya kugulawo ofisi yaffe wane Makindi ya Streamlive Avenue. Streamlive Avenue Production House. Tu emirimu gye tukola, of course tukola production work, bulango bwa radio bwa TV business enene abalina agencies. Agencies ibiseera bisinga zibadde zikayana nnyo nga production houses zirwisa emirimu kati ate ffe kye twajja okutereeza. So emirimu egyaffe tugikola in time, creativity eri so high, tugifaako nnyo, ne tukuwa sound nga nnungi ey'akalango, ne tukuwa video ng'erabika bulungi ey'akalango, ne tukolera ziri concept ezibamba, ezikola ezinoonya ssente. So ya Streamlive Avenue eyo tubaddeyo nga ekigendererwa kugiraga abantu bagitegeere era nga Streamlive Avenue eyo yeffe weewaawo. Studio eno bwe mbadde njogera nkirambuludde bulungi tukola bulango akati bw'oba yazze kuyimba mpozi ng'oyimba kaki kubanga obulango bwonna tubukola concept waliwo osobola okuyiya design noga nti kati kano njagala nga obulango obwo buyimbe kuba ne bwebeera imaging owa radio waliwo ze tuyita sang jingles akati n'osalawo n'ogamba nti tugeze nti njagala kulanga TV bwe tuyi njagala kukayisaamu ka jingo nenga nga kayimbe buyimbi ffe ne tukakuweera vibe ne tukarecordinga ffe tukola bulango. Ate era mu nteekateeka eno tusigala tutambula wamu n'abayimbi tutambula nabo. Abayimbi era weesanga nga mu kalango tusabika mu ndongo z'abayimbi. Tuteeka mu ndongo yaabwe. Ekira n'abayimbi bategeka ebivvulu babeera n'enteekateeka ez'enjawulo era still omuyimbi ojja ne tukusandabulira akalangoko nosobola okubanga nti n'ebyobulango ebyatuuse ennaku zino bawuliriza ani akakose oyo agambye eki. So abalina bizinesi eyo ekimu ku biganye bizinesi zammwe okusituka bantu bemukozesa oluusi. So mujje tubakolera emirimu egyo then bano mikolo njagala kukola video coverages ku mikolo egy'enjawulo kati nga bwe muli mu kutunuzaamu kamera ezo cameras tuzirina wano. Sijja gamba mbu zisinga zino zemulina obungi naye omutindo faye twagira guli gwe nnyini kuba ekifaananyi kiba olina okugenda ku TV n'okiraba nga kyekyo ne bebeera YouTube channel n'ogiraba nga yeeyo video esalawo. So tukola video coverage ku mikolo egy'enjawulo ku events ennene n'entono byonna tubikolera wano ku Streamlive Avenue. Era tubakolera videos of course ez'omulembe kubanga equipment tumulina. Kakati anti ekyabayimbi gwe kyobamanya mu ggwanga Uganda mpulira ndowooza bwe kuba nga si kwesuddiya ffe tulinako ettoffaali nimbye kakati wakati mu kubeera nti sirimbye abayimbi abo bwe tuba tumwetaaze nga tuli akalango ne tugamba nti kana akalango nti Lydia Jasmine ajja kukatereramu. We contacted the management. Twetagamu Bafana nga tumuyisaamu olukomo ne management ye nga bajja nga tusayininga contract nga tubasasula nitwetaaga kinyanyanyanya tugati ndi New York ono ali atya nga tumuyita. So Streamlive Avenue eyo mwabalina business ekyenjawulo kye mugenda okugifunamu nti osobola okwakisesinga amangu omuntu yenna gwe wali weetaaga nga yakubulako dda wamutya dda watya okumwakisesinga ffe tujja ne tumukozesa emirimu gyo business n'etambula nga tuyita mu kulanga. Of course kituufu nnyo ebisale
tetujja nnyo kudda wano kubagamba nti akati akalango be kati ka ssente bwe ziti naye munnawe nga naawe era bw'obirabye ebintu bigezaako kubeera organized cause this is a fully registered company Streamlive Avenue kitegeeza bitukola byonna temuli mu kutetenkanya akali naawe suubira service etali mu kutetenkanya ate service we teri mu kutetenkanya naawe bw'okimanyi kibakkiriya wali eri mutera okubeera busy up and down leero muli Masaka muli Mbalala omuntu ajja kwagala okujja okukola akalango ng'ayagala Mbaziira Tonny oba Suuna y'aba akamukolera asangewo omuntu mulala mubakaka senti mmwe mujja kubaawo era bino ebintu bibeera bya program nti nakalango si kirowoozo omuntu kimugwako dakiika eyo aba yakeetegeka dakiika eyo era omuntu aba yeseeti nga daga nti neetaaga akalango kange nga nanga ekisibo kyange nga nanga eddwaliro lyange ekyente ekisibo kyente nga nanga eddwaliro lyange nga nanga ekivulu kyange ebintu ebimugwako bugwi so oli bwagamba nti nno bw'omanya nti nno baleese akalango olunaku olwala enkya kalina okukolwa bizinensi ez'okola endala zonna oba ki obisijjako n'omanya nti nno ki oba n'omanya nti ebivulu byange ngenda bibeeramu kawungeezi emisana kansandala baye akalango k'abandi ebintu bitambule bulungi so omulimu ogwo yeffe anti kakati kankubuulireko ffe client kyojja kyoyagala nalibadde nkuwayo scenario emu naye katugireke waliwo client project n'okugimala twakagimaliriza yajjanga era ekimuleesa ayagalamu kiki kinyaanya nga kampuni gy'olowooza mweze mulowooza mbu ziri corporate naye kati bo bamaze okkizuula nti ate abantu be banoonya ffe be tulina era ne tukola obulango obwo nga mulimu ettabbu zonna ziri ojja bulaba ku TV